N'abazali nusu bitano ziri mateeka tugenda kuddizibwa ssente zammwe. Basman ow'omu Kitungwa yatuggyako emitwalo 3. Omukyala Najjita naye kyensinga okwagala nga sinnafuna kakadde asooka mpa 2 ago. Tuli ku mukutu gwaffe Uganda Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema nebaza mwenna bagenda maaso n'okubira nti mutugoberera ngusaba genda maaso subscribe ngola ikinge ate ogende maaso n'okubira nti otugoberera. Njagala okutegeeza gwe wenna abantu abali eyo waliwo ekizibu ekiri oba oli awo ku bitebe naddala eri abantu sekinnoomu bannange abantu bakaaba sente za PDM zifuuse sente za PDM kale kwegamba buli omu waali yeekokkola PDM olw'ensonga nti banji bagamba nti okuba wa sente zino ate bamala kubeera nti bawaayo sente naye njagala okutegeeza abakyala bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nti beemulugunya ku ngeri ya PDM engeri gye bafunamu sente zino era mu kaseera kano njagala nkwe abakyala ensonga ya PDM wewa ngenda jubeera nga njikwatuusaako naye mu kaseera kano ngenda kubeera nti nkuwa abantu bano bagende maaso n'okubeera nti bakunnyonnyola ate mu budde tugenda kubeera nga tugendera ddala maaso okulondoola ddala sente za PDM zino bazifuna watya. Nze dda Element Man muzzukulu wa Mugema era nyumirwa abakyala bano nga bagenda maaso n'okubeera nti nga bakayana nga bagamba nti ekyamazima mwatugamba kakadde tusasudde kumpi ekinana tutufuna kakadde oba 7 tetuzifunye abamu mutusabe emitwalo 3 abamu tusabe emitwalo 2 bonna bagenda maaso n'okubeera nti beemulugunya naye kagende maaso n'okubeera nti mbikuwa. Nze dda Element Man bagenda kuzibasasula. Oba mudde kakiiko oba akyaliko bagenda basasula ki? Era ndebaza okujja okwekubira omulanga ndi wamu nammwe. Abasigadde be bangi mwekasita mubakiikiridde. Abantu mwenna abalibwako ssente n'oba alibwako emitwalo 5 tugenda kukwata abo bonna abanziralyako ani gwe bajjako ssente mama janguuko wano mama jangu naawe tuwuliziganye ffenna tusooka omu ku omu tusooka n'aliwa mama tubuulire bakuggyako batya ssente zo. Amanya gange nze Kizanye Silivia omukyala Najjita yansabanga ssente waliwo inasooka nentwala fayiro nga nkalu n'agingobesa era oyo ye yaliwo ng'omujulizi n'amugamba nti ono bamugambye muzibu nnyo era fayiro ezo omukyala oyo n'ampita bwe yampita nentandika okuŋŋanya mu bantu ssente nasooka ne muwa emitwalo gyali oba 3 nenzirako ne muwa emitwalo gyali 25 nenzirako ne wano wennyininyini omwami bamuyita Jefu naleetawo ssente okuteeka mu system emitwalo gyali 10 kuba nalina files 2 ekyo bwe kyaggwa ne recording njiyina Najjita ne tuteesa n'angamba ku ssente zino ezisembayo ogenda kufuna PDM before Christmas ne tuteesa naye ne recording yange njiyina obujulizi bwange nansaba emitwalo 10 nenkwata emitwalo 2 sister wange emitwalo 10 nange emitwalo 10 naye ssente paka nakati sinnafuna wadde 10 naye kyensinga okwagala nga sinnafuna kakadde asooka mpa 2 ago at least gonge ngajjemu ngateeka ku ssomero ly'omu nedda nga sinnafuna ziri 2 gali ge gasinga okunnuma nago kubanga nagawaayo mu bulumi nga mmanyi ngenda kufuna. Nantongo Sofia nviiridde Katalemwa ndi kulayi mu prevent eyavaako
nze Najjita yanziba bwati nasooka ne naawandiisa mulwadde Najjita yaani oyo mbuye chairperson w'abakyala wa PGM ow'omulukaji Matuuka Najjita we neewandiisa mulwadde Poultry nali amanga da members saafuna yadde 10 naye nga batuggyeko omutwalo kati we staafuna message nensalawo ngende ewa Najjita nangamba genda olabe chairperson wo omuleete wano akufunira erinnya lyaki lya group nengenda nendaba chairperson nampa ebipapula bino nengenda ewa Najjita nangamba okufuna message 2 nenfuna 2 nenjimuwa nansindikira message nenzija mu system nenninda sente saaziraba nentambula nenzirayo nemuga Najjita tukoze tutofuna sente nangamba dayo olabe chairperson wo yabagoba ku bintu bino chairperson nagamba erinnya lye teryafuluma lyetaaga lyabitaddemu nnyo sente ate yabikooye nenzirayo ewa Najjita nemugamba nkoze ekya Najjita nagamba fayiro yammwe tesobola kutambula kubanga chairperson yakola ki yagivaamu nenkubira mukyala nengende ewa madamu Akechi Agnes n'abakyala waffe Katalemwa nemugamba n'abakyala tukoze tufuna sente abantu be Katalemwa abantu tebafuna ki sente nangamba waliwo muwala wange Diana yakola ki yafunako ku sente za PGM genda omukubira essimu akulagirira omuntu ki omutuufu Diana bwe yangamba genda olabe omukyala chief agaba sente yabakuwa omutendera gwofunamu ki sente nampa n'ennamba y'essimu nenkubira chief yaliko ebiseera ebyo nemuga chief badde njagala kundagirira engeri gye mufunamu ki sente nangamba ekikulu mbeera eyo ne bababba bamala okubabba ne mwekwasa tebakubbya kwanze nedda badde nakawaayo mutwalo na transport tebannanziba nnyo nangamba tambula onoonye omukyala gwe bayita Najjita nandagirira waabeera chief eyaliko ebiseera ebyo bwe yandagirira waabeera nandagirira genda bwoti Ematuga otuuke mu Jackson bwe natuukayo chief yennyini nengamba Najjita mbadde naye saamulaga nti chief yantumye nze najja byange Najjita nangamba kati okufuna sente ogenda kukola group ey'okubiri era nenkola group ey'okubiri nangamba mweyo group ey'okubiri mwogenda ofuniramu sente group ey'okubiri we nagikola nenjitwalayo nga tekuli sente nangamba leeta omutwalo gwa data abantu bali 25 nempayo omutwalo gwa data je mitwalo 25 nenkomawo nangamba kati okuddamu ofuna sente ddamu onoonye 15,500 simanyi ezigenda mu system bazipiningako wano katono zigende mu system nempayo 15,500 abantu 25 ezo nazo nazitwala bwe nakomawo nangamba nedda kakati ogenda fayiro zammwe ziwedde babasindikidde data kati genda wano ewa Jeff ogende mu system nenzije ewa Jeff jukira oveeri akugamba olina ofunayo 5,000 gyoteekayo n'owa $1 ogiteeka mu fayiro n'amala n'akugamba kati funayo n'5,000 ogiweani Jeff kati neero ofunayo era eza data 4,000 nazo ziwe Jeff za data bwomaliriza okomyewo fayiro bajja kukolako mangu bwe nakomawo we natuuka ne banvulugavuga ne bangamba wayingira dda mu kibiina ekirala ate kakati era okomyewo we wandisa mukyala konze si mwe mwantuma munkole ekibiina ekirala mwe mwantuma ko Jeff kankubire Najjita essimu oyogere tebasobola kusindika wano ng'oli mu system ng'ate olina ekibiina ekirala bwe bamukuya Najjita yagamba fe abagezi tetubaagala twagala bali abasirusiru betufootera eno abasobola okwogera tetubaagala kugenda eyo nga chairperson akomewo eno tuziriire eno nenzirayo ewa Najjita Jeff yaŋŋamba ddayo otegedde kyebakola ki kyebategeeza bwe naddayo ewa mukyala gwe bayita Najjita nakoma naddayo nkaaba ne wano nakaabirawo Najjita naŋŋamba kati okaaba ki ogenda kufuna sente zirindire wano tekyoba okola leeta 7,000 emitwalo egyo 7 5 John ave nansa nasimanya kukyusa message eve mweno group edde mweri group eje 5 n'ebiri jije awo nansabirawo ne data omulala wemeka wesatu ninde message sala ba message bwekyuka nenkomawo ogwokubiri nangamba kati otambulidde nnyo abakyala fayiro ezo ziveeko konze kati nkole ntya lete 10 abakyala obesonyi ogenda funa sente sifunanga ku sente kati lwaki oli wano njagala sente banzirize sente zange zize kwekubira mulanga n'ebiri abantu gye basasula referendi 7,000 kuba n'ebiri abantu gye basasula abantu 14 nazo nakola ki nazisasula kakadde wakafunako 7 sifunangako yadde 10 ngamba wasaasanyako 7 nfiiririra abantu ba bulijjo
Nantongo Sofia nali newandisiza nga chairperson naye bangamba sisobola kubanga nayingira mu system ate be bantuma tewali kye nakola kye neetuma. Aida Mzamini Kagendo chairperson mva Katale mwa Matuga chairperson wa group omu ku groups eziva Katale mwa omukazi oyo Najita in total yatusabako sente 756,000 in the names of leta sente tugenda ba kulambula mukulambula we gave her like 240,000 yavayo nazo twagula constitution twagula chi data in total I have 756. Kati chiche musaba mwengamu Tusaba twagala sente zaffe zino zetutadde mwezi ebintu newoba PDM eganyi zire zaffe tuzaagala zetwamuwa tuzaagala oba mutuwa PDM temutuwa twabikoye ezaffe tuzaagala zezo. Amanya Bulega Geoffrey Ziwa Chairman Vetting Committee Migadde Parish. Bakama bange sente okubanga twazifuna wache tuli wano tetwafuna sente mubabamu mu bwenkanya nze nafuna akakadde nani nakafuna nkasasulidde bwe nfuna sente ezo nasooka ne batusaba sente twali ba member abantu 16 ne tukwate batusaba mutwalo ogw'okwewandiisa bwe twava ku mutwalo ne batusaba era omutwalo omulala gye mitwalo ebiri kakati ne bajja ku lasting ogenda mu system owe sente oba okufuna message ebeerawo nti eri permanent etudde ku account yo gyali emitwalo 5 ne basooka ne batuwa ekicupuli kya message ekyo kyo wekyajja ekibeera nti olina okusooka okusasula era bali bannanga abateekawo 5 cash bo ne bajja ne bafuna message entongole nze ne nkwata emitwalo 15 nenziwa omuwala bamuyita Lilian ebiseera bye yali se ku Itale ebiri najjo ne babanga bagitwala owamu mmanje emitwalo 17 naye nze njagala bwenkanya mu migadde era bino byonna nze chairman wa vetting savetingako bakadde kudda tetwagala bakadde komawo. Ani Namakula Gloria buzibu kyobuli obuzibu bundese bampa kakadde we bamanya nti nfunye kakadde ne baŋŋamba nzizeeyo ataano era mbuna kakadde sikasobola kati njagala bwenkanya ansomera gundi koodi kwenzizza nenzizaayo era ne message njina ku simu ne message njina ne receipt ya gundi gye nazizaayo nayo njina. Okay. Njagala bwenkanya. Okay. Oyagala bakuddize sente zo oba? Njagala banzizisa sente zange zijjule bulungi. Lilian akolanga sekuritale emigadde. Okay. Nange nze Nakirijja Masitula ndi mutuze we Matuga. Najita yaleeta ewaffe ekibiina nga kya PDM kyali okusoka kyasookera mu byambizi naye nga nze ndi mukyala musiraamu ne basooka ne bajjako abantu awo sente amangu kati bwe bajja ne baŋŋamba nga namba yaabwe tewera yali ayagala ne bajja ne baŋŋamba ajati tukuyingiza mu kibiina kyaffe jangu tuweze ennamba Najita gy'ayagala nenkiyingira bwe nakiyingira bali bannange baali basoose ne bawaayo sente z'okugulawo ekyo ekibiina bwe nakiyingira ne baŋŋamba nsasule sente zebaali babaggyeko okugulawo ekyo ekibiina emitwalo gyali 2 nenziramu era lutulo olwokubiri nempaayo era emitwalo 2 kati awo ne gibeera mitwalo 4 kati bwe bagenda okudda okutulambula okujja okutusomesa era najja batugambanga ndeeteyo omutwalo gumu n'ekitundu ne tugusonda awo kati ne bagenda ne batuwandiika awo ne bagenda ne baddamu ne batugamba tugenda babitinga olunaku werutinga bazituwa awamu kati awamu nze mmanje emitwalo 35 kubanga natunda n'embuzi yange yali ya mwana wange yaŋŋamba tumuwe emitwalo 10 twalondemu abantu 4 tumuwe emitwalo 10 embuzi nagitunda emitwalo 18 naye omunana nagwo ne gunsala kugamba nali mmanyi nti ngenda kufuna sente ku olwo olunaku lwatugambye yatwalako abantu 2 nze ow'okusatu nandeka naŋŋamba ng'ojja kugira mu gurupu ndala ani oyo ng'abigamba Najita Tusaba tunafuna sente. Sifunanga sente mu kifo kyange yateekamu omuntu omulala gwe saamanya.
Okay. Wenkanya sente zange zenamuwa emitwalo 35 nga sifunye kakadde ka PDM nsaba zinzirirwe. Nze nakawuka Jamina. Ani? Nakawuka Jamina. Ni mtuze w'emigadde. Nze kindeese wano nga njagala bwenkanya. Maama, meya tukwegayiridde. Meya Mukyala Mbabazi tukwegayiridde twagala bwenkanya. Ffe baatuggyako ssente. Ne bagaba bagenda tuwa ssente okuva 2023 paka tebatuwanga ssente. Banjjako emitwalo 15 bajja ne batulambula ne batukuba ebifaanani neiba wange ne bamugamba ye tajja kusobola olwokuba nti ennyumba ye yali sinsereke bulungi nga bataddeko bitundubaale ne bagamba gwe kutunulira embeera gy'olimu tojja kusobola ne bagamba bagenda tuwa ssente tebaatuwa ssente paka kati ne twewuuba ne tugenda kwero si wali ekiyingidde waliwo meeting era tebaatuwa ssente ne batusayiningisa naye nga buli kusayininga tulina okuwangayo ssente ekitaka wansi wa mutwalo ne twewuuba naye era ssente baazituma paka kati era twagala bwenkanya tusaba maama meeyo tuyambe twagala bwenkanya nze ndi awo ndi wa 15 naye waliwo aba5 waliwo abalina ezisingawo migadde. Amali Jane Winifred. Amali Jane Winifred. Mvudde jagala. Banange mama meya. Mama tuyambe. Lwaki mwagala abayambe? Tuyagala mama tuyambe. Mukyala Lydia yajja mu kitundu kyaffe ng'atuwandika ng'agamba ati President Museveni agenda tuwa ssente za PDM. N'atuwandika n'atugamba ati oba tulina mitwalo 2 takuwandika. Ne tugira mitwalo 2 buli memba yaleeta mitwalo 2. Sawa zituka n'atugamba ati kuleeta linnya zaffe wano Gombe ayagala 15. Zonna ne tuwaayo 15. Mu group tubaddemu abantu 16. Netutuuka sawa n'atugamba ayagala 15 yaki ya mafuta zonna ne tuwaayo. Ne batugamba tulinde sawa yonna ssente zigenda kola ki zigenda kujja. Ne tulinda ne tukoowa ne tujja wano kugenda kutuuka wano ne tukuba mulanga zaffe wano nga ne fayiro zaffe teziriyo wa naye nga tuli ku system naye fayiro teriyo wano ne tugamba tuddeyo wa mwami bamucha Lukwago ne tugenda w'omwami oyo. Omwami n'atugamba mama yatugambye yanoonya kalulu ya jaja waffe President Museveni ne wadde tunatambula wana wa tumala budde zaffe n'angamba ati ngende noonya namba ya diso banjagala ngende mu office ye ekigambo kye yatugambye. Okay, kati saa zino oyagala ki? Mama wa tuyagala ssente zaffe zikomewo aka ne magoba kubanga galuddeyo ne yajjajja batuwe ssente mmeka jaja yayongedde kati tufune bubiri ngambo oyagala ssente mmeka? Sente zaffe mutwale ssente zetwateekako kati multiply baruli paka leero. Okay. Gange ze aine Mukama Joseline okuva Katalemwa nze nziza okwekubira omulange eri Meeya Mbabazi nina obulumi bungi nakulembera ekibiina netugende wanakita natugamba mugule fayiro netumuleete buli omu buli memba omutwalo tuli bamemba 22 nengenda mu bakyala nenkunganya ssente nenzimuleetera bwe namala gagenda obagambe baleete data buli memba emitwalo 2 nenzirayo nembagamba netukunganya data nangamba twala fayiro Gombe ojiwa omwami bamuyita Jeff naye bw'oba ogenda ogimu wasooka mundu oteekemu emitwalo 5. Jeff yani oyo? Jeff abeera wano namusanga mu office eyo. Akola ngani? Akati nze gwe bangamba nti gwoba otwalira fayiro. Kati bwe natuuka wano gwe nagiwa alyoka nteeke mu system. Kati nenjizaayo bwe namala okugizaayo nangamba nti mugende mukunganye ssente tugenda kujja kubalambula. Bwe yatuuka nangamba abayina ebiyumba by'embizi mujja kusasula omutwalo abatabirina buli omu emitwalo 2 ne tukunganyaawo emitwalo gyali 20 najo ne tugigattako n'atugamba nti kaakati Nansana baagala kubateeka mu system ye Nansana era ddayo bagambe twagala ssente buli omu emitwalo 2 era nenzirayo mu bakyala ne mbagamba twagala ssente kati tuba twakazimaliriza ekyasinga okunnuma nangamba tugenda kubawa ssente naye sooka ojje nankubira essimu jangu wano naga jangu ne chairperson ne mga chairperson taliyo naye jawo n'omuntu omulala enca bagenda
tetugenda kubawa sente zali sawa nga 11 neninya boda speed natugamba twagala wane emitwalo 10 mwembi babiri mugenda kufuluma mu bencha be bagenda okuwa sente ne tumugamba tuyinawo 10 nagamba gwe mba muyina 10 tugenda kuwa muntu omu nengamba omwami kyala gwe nali nyina sekretary nakubira bawe namugamba nsindikirawo emitwalo 10 ne tuzikwata emitwalo 2 ne tujimuwa netuzuwa Najita yatambuza fayiro naye emitwalo ga 2 getwamuwa noguno gwaka tetulabangako n'ekikumi ekisinga okunuma abakyala be nasolozanga mu sente bagala sente zaabwe bo balowooza ndi mubbi nabbanga sente nga zibasoloza kati Najita wamuwa sente omumekawo nawo twatuula ne tubalirira nga tumuwadde emitwalo 75 mu nkumi ezo kati twagala nga mugenda funa mmeka nga tugenda nga buli omu yatugamba buli memba ino okufuna akakadde kakati tebana bakufuna sente tetuzirabangako bwe twamukubira tugamba mulinde bamale okulonda naye abakyala bandi bubi bagala sente zaabwe kati nze nafuuka mubbi naye nga nange ezange zagenderamu mpitirivu kati nze nsaba maama waffe tuyambe mukulu Mbabazi otuyambe at least sente zaffe zikomewo Najita tuddize sente zaffe nsasula abakyala ndeme kufuuka mubbi ate taddeko ne transport zunga jangu yambuka kirya kwegamba ffe tukoye twagala kuyambibwa Rita Naku mviridde mu kitungwa ffe Passman yatujjako emitwalo gali 3 Passman ow'omu kitungwa yatujjako emitwalo 3 nti kutulambula byonna nako okugga kwezo sente kibwe twazimwana atugamba nti abo banaku baavu kitwaliwo sente gye bagenda kuzijja kuzituwa era ffe ne batusuula ate nga twajjuza empapula zaffe kaki kye musaba tusaba mama mukadde atuyambe ngaffe abantu abawansi kubanga nti batuyita banaku atuyambe kitwagala sente naffe tubeeko kye tukola amanya gange nze Loreda Kyompiire nze mviridde Essanga omukulu oyo yatujjako sente omukulu ono aliye lyesimudde naye mulema ono mulema w'Essanga kyama wa PDM bwe yatujjako sente natusooka natugamba twerondemu akakiiko ntwerondamu akakiiko awo bwe yamaliriza nagamba nti chairperson we muwanga sente ng'akola ki ng'atambuza emirimu gyammwe era buli kutambula kwonna ng'ajja nitumuwa emitwalo ebiri buli kaseera naye ekiseera kyatuuka nimbasanga bali mu nkukutu nga bakukuta gwe nabasanga nimbabuuza kiki kye muliko nangamba gwe toyina kyomanyi gwe tiwasomanga emisomo ate emisomo yonna nagisoma ninjimalayo nanvuma n'okunvuma ninvayo nga nkaba nimugamba gwe musaaga esente zaffe mujja kuzisasula kubanga ffe twamuwa emitwalo 3 ffe naye nga tugenda kufuna akakadde naye nga nze nateekamu emitwalo 8 gyange gwe nababuuzaawo ne bambuzaabuza kale nimpulira nga nkooye nimbivaako ebyokutambula naye bwetyo gwe twateekamu esente zaffe buli memba yateekamu twali abantu 15 Ssanga gwani neyogera nnyo nze Caroline Tebenkana nze kyeneebuuza buli twajjanga ne batugamba mujje muleeteyo omutwalo muleeteyo 15,000 naye ng'obudde ffe baatuwa sente budde bwe twatuweeramu sente twamala emyaka 2 nga tutambulira sente ezo ekitegeeza akakadde ke baatugamba sente zaffe zaafa naye nga bwe tujja mutuweeyo omutwalo mutuweeyo 15,000 ne twebuuza nze ni mukazi mukadde naye ng'oba ogenze egwa nti mujje saa zino tubaagala bwe mutuuka mutuweeyo 15,000 mutuweeyo gumu 10 ne neebuuza kati batuyambye batya batuyambyeyo ki oli luddawa ndi Galamba Jagala nze omukulu w'ekibiina kyange erinnya sibamanyi bulungi kubanga baatulanga buli mukulu wange w'ekibiina ffe batuguddeko lukwago tisimu tibamubulidde nze ategedde oli naŋŋamba genda kati kye neebuuza bampa emitwalo 8 ku 8 ekyo ne mbuuza mutugamba sente zino tusasule kati nze ndizaayo 8 nti sente bazitemerawa mu yoofiisi kati awo ne neebuuza ng'ekigendererwa sikiraba kyensiza okwebuuza nafunako naye ne bampa kitundu kati ne batugamba twagala mukadde mwoba okomyawo kakadde bampa emitwalo 8 iye ne mbuuza lwaki mumpa 8 ate nga batugambye kakadde
essimu amanya ge agali munda ga muntu n'ekyalo gy'ova buli eyo akuggyako ssente ne we zinaaba zaali nnusu 5 teziri mu mateeka tugenda kuddizibwa ssente zammwe nammwe abaafuna emitwalo 8 nga mwalina kufuna kakadde eyatwala ssente zammwe alina obba waabiri gammwe kawera akaki era nsembyayo kino ndi ku muggundo okulaba mwenna be bawandiika 2022 nga baaba mu masente olw'okuba mwali mubammye enguzi baaba mu masente zajirwa mwe bawejjere tugeze tugenda kufuna obukadde 10 ku muluka kubeerako emiliyoni 15 ez'abavubuka kubeerako emiliyoni 15 ez'abaliko obukosefu ku mibiri kubeerako emiliyoni 15 ez'abakadde abali wakati w'emyaka 65 n'emyaka 75 kubeerako miliyoni z'abakyala 30 ne kubeerako ne miliyoni endala ez'aba others be baami baffe n'olwekyo mbabuulira mugenda kufuna obwenkanya naki abantu ababa batusula nabo ndi meeya wano saagalawo mivuyo nkubira maama RDC owa Wakiso district Omulanga tetulina bantu batuleetedde mivuyo nga ba tawunikiraka ku magombolola tebafaayo ku ssente y'omusolo bagiso beetaba mukubba ssente y'omuwaki emyaka giri emabega ekisanja ekiwedde bakozesa akakisolo okuba opposition ye yali wano okubonyabonyaki nze nga mmeeya nkivumira nesikuvumirira era omugundu guno njagala mwenna embonyabonya gye bababonyabonyeza financial year July eno gye tugenda okutandika nga lumu mwe abantu abagenda okusookerwako kubanga Kulwaki mwamutuukirira ate alina n'oluko olulala lweyankolera nina n'obujulizi obulala oyo Najjita yampangira bakifeesi be ne banzijako emitwalo 5 kubanga mu gurupu gye nawandiika waliwo abawala abataafuna message abawala bwe bataafuna message abawala ne bantabukira naani ne Najjita kati Najjita kye yakola yayita eri bbali n'apanga abasajja be ne bajja nti bagenda kunsiba era kwolwo lwe namanya nti okugjako abantu ssente tekiri mu mateeka kubanga nalinga nzibajjako nga kimanyi nti zeetaagisibwa naye kasita yapanga abasajja be ne bakugjako emitwalo ago baali batusabye miliyoni 2 nempanga ne famire yange ne tubawa emitwalo 5 era ennamba z'essimu nzirina ennamba essimu kwe zaagenda buli kimu nkirina records zonna nzirina